Mbalamusizaako bassebo ne bannyabo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bangi mubadde mumbuuziza ebibuuzo oyogera ki ku nsonga ya Sheikh Swarehe mu biru gwe baayimiriza obutaddamu kusaaza, obutaddamu kusomesa, obutaddamu kwogera kigambo kyonna kya Busiraamu. Era abamu nga mumbuuza nti ensonga ezo zaavudde ku ki? Kubanga mmanyi nti n'Abasiraamu abamu kuno kwe mujja amazima. Kaakati bassebo ne bannyabo sigenda kwogera bigambo bingi olunaku lwa leero, njagala kuwa emu ku vidiyo za Sheikh ezamuzaalidde akabasa olabe okusinziirako ku kyomanyiiko ekitono ku Busiraamu n'obunnanfuusi bwabwe bandibadde bamuleka ogenda maaso n'okusomesa omusajja ekintu yabadde akikuba ekigo. Wuliriza vidiyo eno ogimaleyo, ekintu yabadde akikuba ekigo. Tutandise ne vidiyo eno esooka, tugenda kukola vidiyo nyingi, ngenda kukulaga vidiyo nyingi. Manyi nti basheeka bagenda kuzisiimuulayo naye ezisinga obungi twamaze dozifuna, twazifunye dda. Tova ku mukutu guno, laba vidiyo eno olabe ekigenda mu maaso. Kale bwe tugenda ku butakwatagana tukuze tumanyi kiki? Tukuze tumanyi nga kiringa ekiri unanimous. Unanimous kye kintu ekyakanyizibwako nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafuna obubaka nga wa myaka 4. Mbu n'amala mu Makka baseeka bati tukijulize nnyo nti ng'asomesa tawhidi yokka emyaka emeka n'asenguka. Mbu bw'agenda e Madiina yo n'amalayo emeka? Amakulu 4 ne 13 ne 10 n'afa nga wa myaka emeka? Ekyo twakijjawa gamba nti mu hadithi bwe kale batemumanyi gye kyava mubikole Bukhari hadithi 3,902 al-Bukhari twagambye kusoma Bukhari na Muslim 3,902. Eno ya Ibn Abbas atugambira ddala nti abangi Nabbi yali ayina 4 n'afuna obubaka n'awangaalira Makka emyaka 13 n'asenguka n'agenda amala e Madiina emyaka 10 n'afa nga wa 63. Rawahu Bukhari. Waliwo yagaye tugirabye oba nena agirabye bwetyo bwegamba. Kati bikola Bukhari yennyini. Bukhari hadithi ya 4,979 4,979 eyavuddeko hadithi eri waggulu atugamba mugira mulindako 4,979. Kale oba ekulemerera wandikirako ne 3,547 zonna ziri mu Bukhari, zonna ziwa amawulire gano. Enemu egajja ku Anas ibn Malik era egajja ddala ku Ibn Abbas. Yavuddeko era eya waggulu agamba atya nti Nabbi yafuna 4 ani 3,547 3547 naye eri mu Bukhari. Nabbi yalina 4 ene tugamba nti n'awangaala Makka emyaka 10. Temuzuulidde? Olaba ntegedde nga temuzuulidde. Yennyini yatugambye egiri nti gyali 13 gye tubadde tuyimba bulijjo mu bikwate byaffe. Atugamba nti yamalayo 10 wa e Makka n'agenda e Madiina n'amalayo 10
nafanga wa myaka nkaaga eri mu Bukhari eyo ninde yangamye nti agirabya nga nene agirabya wabwe nagenda mu maaso nkutemubaze giraba muyinza okutone muga ne hadisi zasomye teziri nayo wangi 10 mu Makka mugirabye ne 10 mu Madina nolwekyo nafanga wa mmeka era yasoose gye tubadde tumanye badde gamba emeka 13 mu Makka ne 10 mu Madina yafa wankaaga muki kati ate njagala muwulire eno genda mu Muslim ene genda kamalira mu ddala kazedda nti yatusobedde dda hadisi zino tebwali wahayi tebuyinza kuba wahayi si bubaka bwa Mungu Muslim hadisi ye 12,353 12,353 yegamba nti nabbi yalina ana nakola da'wa mu Makka ya myaka 10 n'egi eri Muslim 10 n'egi nagenda Madina nakolerayo emyaka 10 nafanga wa myaka 65 njiddemu ninda ngambye nti agirabye kubanga bonna wangi ejye Makka mu Muslim 2353 jiri 15 Madina 10 ate yabadde waana neyogerera nti afudde wankaaga mu 5 ninda ngamba nti agirabye wasaagala genda nga temumaze kugiraba Ekkumi n'esatu mwagirabye ate 10 ziri mu Bukhari na Muslim tutwale ki buyinza okuba obubaka obwo waliwo ne possibility eyo nati eyinza okuba wahayi